Abatuuze b'ekigogo batadde aba kampuni ya Dei Pharmaceutical ku nninga olw'okubabonyabonya engeri gy'etabulamu obubi nga bakola ebigimusa ekiviiriddeko ekivundu okusaanikira ebyalo ebyetoolodde kampani eno. Mu lukiiko olubadde lukubirizibwa Meeya wa divizoni y'e Gombe Ronald Kasiriivu Kabembula nga lubadde mu DPC w'e Kasangati Moses Musinguzi Kalakire ssaako n'abakulira kampuni eno nga bakulembeddwamu Moses Kamiza. Abatuuze boogedde ennaku gye bayitamu olw'ekivundu ekisusse nga n'abamu bafuna obuzibu. Embuto buli kadakiika buli wiiki ffe tubeera mu malwaliro. Kigoogwa abantu balwala, abaana balwadde, abakazi bavaamu embuto, embeera tesi ya mulembe. Bannayuganda mwenna musitule eddoboozi lyammwe. Embeera weebeze ŋŋambi ng'enyigiriza obutonde kuba katulina ekizibu amazzi tugajja mu bisenyi. Taakulukuta. Aleeta obulwadde tuyinza okugwamu epidemiki ne tutandika okuwooza gavumenti mutuyame. Bano bongeddeko nti kampuni eno tesaanidde kubeera mu bantu ng'era basaanidde okugenda mu bitundu ebitaliimu bantu. Yansulamira Namiro nze n'ekitanda nakikyusa kubanga gye nali nkiteeka ate ng'ekivundu we kisibuka. Ssebo abadde ekyamazima tukuseddwa. But we are fed up with that kind of smell. I don't know whether the man is around. Manager, all of these people have come because of that problem. We want the place, people to do work, but the house is smelling, the chicken is smelling. Even if you wake up in the morning, everything is smelling. Kansala w'ekitundu kino Hussein Kivumbi agambye nti kampuni eno bwe kiba kisoboka bafuna ekitundu ekirala. Okubasoma ebyo ebyekisawo ne bangamba ono hydrogen sulfide buli lwe tumuyingiza munda tufuna okusesema, tufuna okulumwa embuto n'okuddukana n'omutwe okuluma. Ekyo twogedde okuwunya weekuli okuwunya era tulina kino naye ekyamazima kiri nti mu maka gaffe ng'ewange. Meeya Ronald Kasiriivu Kabembula ategeezezza nga bwe watali agaana nkulaakulana mu kitundu naye kampuni nga zino zirina okusooka okumanya oba bye bakola tebikosa bantu. Omulimu okuddayo okunoonya engeri yonna esoboka okulaba nga ekivundu kiwona abantu baffe baleme kunyigirizibwa buli omu yeeyagalire mu kitundu mwali ate nabo beeyagaliremu nga bakola businesses kubazigasa eggwanga. DPC w'e Kasangati Moses Musinguzi Kalakire alonze akakiiko okuva mu batuuze okukwatagana n'aba kampuni eno okulaba nga bakendeeza ekivundu kino. Mwoyo omulungi bw'oba nga osobola kulondayo akakiiko gwe ne chairman LC1 atwala ekitundu wali bwebanga musobola kulondayo akakiiko. So tunoonyayo abantu bana gwe gwasooka bozo obanga otuwayo jukira obanga owaayo abantu walina okubaako abakyala gender sensitivity. Teekako abakyala amanya mugaleete wano agamanya bwebanga agagendayo wali akakiiko akalala akagenda okulaba oba komiti eno gye tujja wano ekoze emirimu. Moses Kamiza okuva mu kampuni ya Dei asoose kusaasira abatuuze olw'ekivundu n'agamba nti waliwo kemiko eyaleeteddwa egenda okuteekebwa mu bigimusa bino okusobola okutta ekivundu kino. Tubaddemu n'obuzibuzi bwe tuukiriza nti bubaddewo nga community ebifo esinga naye tuukiriza nti twafunye modern machinery then modern technology agenda otuyambako okutereeza obuzibu obubaddewo. Abatuuze kye badde ba complaininga ne tusaba tuweeyo weeks 2 kino tube nga tumaze okihandolinga. Byawandulu Bone Crossroads TV Omunnyo.